Yes, onaku olwenkwaniza ku Fadi TV essaawa eno sibyo tya jiba jotusizaako engalo essaawa eno ngenda kusaba subscribe nga atompere video no kalike nense eno singa omuntu abantu abatta abantu mu ngeri ey'ekyononere aba abantu abatemula abantu babeera beetaaga Katonda n'ababonereza embonereza eri ey'enjawulo abantu bangi nnyo bazze battibwa naye nga tebafuna bambi bwenkanya famire zaabwe nga tezifuna bwenkanya olw'ensonga nti abantu abo bateekamu enguzi okugulirira emisango gyabwe gibagifutyanga ne bakakana nga tebavunaaniddwa ensonga za Nsamba Richard omwana yafiira maka ga Spice Diana. Ensonga za Nsamba gamazima go ensonga z'omusajja mukulu Nsamba omwana omuto muvubuka zino engeri gye zaasirikamu naye nga amazima go gasigala gavuddeyo nga galaga nti Spice ne manager Roger balina kye bamanyi ku kufa kw'omwana ono Nsamba eyafiira mu maka ga Spice bagezako akafutyanka omusango kwosa n'okumusibaasibako ebyokuba nti yali mubbi kumbe yali boyfriend wa Spice Diana era nti nno yali muganzi wa Spice era nga Spice ye yali omulenzi we nga beeyagala mu bubba kyokka nga ne manager Roger naye yali yagala Spice Diana. Manager Roger kyamunyiiza okubanga Spice yali ayagala naani n'Ensamba era manager Roger yalagira ba bodyguard okuba Nsamba bamufulumya wabweru w'ekikomera ekya Spice ne bagezako kuba enduulu nga bagamba nti Nsamba yali mubbi kumbe tiyali mubbi bali bageza kubuzaabuza bujulizi abantu bakube Nsamba kugamba poliisi etukire ku bantu bagambe nti abantu bakubye Nsamba nga bamulumiriza okuba nti nno mubbi kumbe bagenda okumujja mu kikomera nga bamukubye na musajja atunga apoyi nga bamukubye mu nkuba eri enkambwe bamukuba ne bamenya embiriizi kuba bamutwala mu ddwaliro abasawo ne bamukolako check up nga ne bakola ku mulambo ku check up ninga bagamba embiriizi zaali zamenyese omugongo emikono nga gyamenyese amagulu omugongo nga bagukubye nga amagumba gasinga gamenyese jukire besesinga omuntu bwafa bamutwako kowa mu ddwaliro e Mulago ne bongera okwekebejja omulambo gwe kibasinga ku mulambo gwa Nsamba nkoko baana nga bamumenya enkizi bamumenya amagulu bamumenya emikono olw'ensonga nti bodyguard ba Spice manager Roger yalagira bakuba bubi Nsamba yoyo gwolengera mu kifaananyi awo ku bbali awo yoyo Nsamba bamukuba ne bamutta kyokka ekisinga okwewuunyisa omwana ono lwe bamuziika Spice teyali nnyo mu kusiika manager Roger tebali nnyo mu kusiika wadde n'okuweereza obubaka bonna obusaasira famire ya Nsamba wadde okuweerezayo kasente kakole ebyokuziika wa Spice batta omwana oyo Spice Diana batta omwana oyo naye gamazima ebintu by'ensono kyovola mbagambe nti ebiseera ebisinga omuntu yali yeetaaga bana batta abantu Katonda n'abakengeri gyababonerezaamu eri special ey'enjawulo nga Katonda gyalina engeri gyababonerezaamu nga emisango nno giba gibasinze ngera Katonda abawoko n'emboneza gyababonerezaamu Spice yandibadde abonerezebwa kimazima Spice yandibadde abonerezebwa kwosa ne manager Roger kubanga ebiva biraga nti manager Roger yeegwanyiza Spice Diana era nti nno bamanyi okumiitinga mu buliri ne beekola byemutegedde amawulire agatambadde mu kisaazi nogwegatwegalaga ate Spice ye tayagala manager Roger era manager Roger bagamba nti agezaako kaka Spice embaga by force ebintu ne bagezako bifutyanka ne bagezako bibuzaabuza naye essaazi bizzeemu okutambula ku mikuba egisinga egy'amawulire bagezako bibuzaabuza ne babifutyanka Spice ne manager Roger Nsamba nakkana ng'afudde tafunye bwenkanya famire bambi engeri gyetalina ssente bulungi Spice yagulirira engeri gyalina ssente yagulirira n'alowooza nti byawedde naye Spice ne buli baddi bana abantu bajja kusasulira ekibi kye baakola manager Roger ne Spice Diana wo bateeka okusasulira kye baakola ekintu ekyo ekyokutta omuvubuka ono manager Roger y'omu ku abo abaali mu pulaani y'okutta Nsamba olw'ensonga nti Nsamba yali ayagala Spice ate nga ne manager Roger ayagala Spice naye Spice Diana ng'ate yayagala ani Nsamba n'olunaku lwe bamutta Nsamba Spice yalimu mu nnyumba ne bamukwate bagamba nti teyaliimu yawulira oluyogaano nga bakuba Nsamba naye n'atya okufuluma okuva mu nnyumba bijja genda bivaayo mpolampola mu subscribing mwera